Kati wano ta. Simanyi n'okumanya. Ndicho simanyi. Ndicho bamalirende banyonya. Soko nyumize wano ng'okyali eri obakubira obagamba okomawo Uganda. Nakubira sister wange ng'ali wano Kampala. Nga nzija nimugamba tobagamba. Njagala kubakola surprise. Kubanga mama wange ekisooka wa pressure. Kati ng'oyagala kola mama wo surprise ate wa pressure. Nga njagala kumukola surprise kubanga naaba njagala ebiseera ebyo yaba ali mulwadde nga njagala kumutwala mu ddwaliro nga njagala ntuuke wano Kampala. Nkozese ku ssente zange bamutwale mu ddwaliro musangeyo. Musangeyo. Kati ng'essimu teriiko. Nga bangambye essimu teri ku service nga teriiko. Nengamba naye kino kiki? Ati nga maama namugambye ekiro enkya nkutwala ki mu ddwaliro. Ne buziba ne bukya ningamba maama barazi essimu teriiko. Ekituufu yangambirirawo nangamba mbadde ndi ku pressure. Naye nsaba onsonyiwe ssente zo nazikozesa tiziriiko. Nimugamba kiki? Nangamba kati ningenda obwakeera ku makya nagenda wa Manerenda Adijja nimpayo endanga muntu oyo mukwano gwange ye yansayiningira. Bwe yamala kunsayiningira ninzijayo ssente nga nziyina. Kati ekiro ninkyatinga ne mutima kubanga yaba mpa ekiro tayimu y'ekiro nga nnye misana ng'akola ki ng'abeera akola. Kati nangamba ogenda kusooka onsindikireyo ssente then bw'onaamala tutandike process. Ninkwata ssente miliyoni ezi 2 byonna mbiyina mu ssimu yange kubanga nagamba n'owa mobile money njagala obujulizi in case obanga aliwo ekikoze ekibaddeko. Nasooka ninsindika miliyoni 1 akawungeezi. Nindamu enkya ku makya ninsindika ssente endala miliyoni 1. Ningamba mutima miliyoni 1 endala esigadde ngenda jjukuwa nga visa ekoze eki ng'eyiseemu. Nangamba tuwali buzibu ko nga twalagana miliyoni 3 then miliyoni 1 nga njumuwa nga ntandise okukola eri. We wali omuwa ssente mutima yakugamba ogenda ku mulimu gwaki? Yangamba gwa housekeeper. Housekeeping. Ogenda kufuna ssente mmeka? Kufuna akakadde n'emitwalo 8 za Uganda 18 zeeri. Sente ninzikwata ninzimuwa. Gwagwamu omwezi ningamba kiki? Ningamba mutima ate sente nga nakuwa kiki ekitambula? Mutima ng'akuwa message ng'oluusi takuddamu. Ngamba lindako. Ngamba visa tenaba. Mwene nga olaba ng'akola ki? Sente zino wazisindikira manya gani? Amanya giyansindikira ku ssimu kubanga yampa enamba n'amanya ga yumbi. Leta tulabe. Enamba yali ya Uganda. Enamba nga ya Uganda. Enamba yali ya Uganda. Leta essimu tulabe amanya. Eno miliyoni 1. Miliyoni 1 endala yiino. Eno miliyoni ya 2. Kino ki? Kati ezo za voice note ezinga. Bereze namba ya mutima nsooke njo. Onani? Ono gundi. Bali ku mwana gwe lwakitondeka n'olwako. Leka nina ebizibu byange bansibye miliyoni 45. Leka musooke mundekemu kata omwezi gw'omunaana nga ndi mu bubi ngamba naye bamufeze ng'agenda yobe UK. Ngenda kusindikira ssente, ngenda kuwa ssente. Awo ngamba mpa ssente zange
ngamba ngenda kusindikira sente zo nimusindikira n'enama yange. Kale nga tonnannyinnyonnyola njagala mpulirize voice note zino kubanga ozinteeramu ate nga wonnyinnyonnyola kati so aziwulira. Njagala onteeremu okuva wano wamuweereza voice note ng'omugamba Mutima njagala kugenda Bulaaya. Mweziri? Weziri ziri eri mugondo mu saving eri. Ate lwaki ziri mu saving? Wano mu chat teziriiwo? Esimu yajja neyeeyuwa. Ekikulu essimu yo siraba. Kati singa wabimpeereza singa nkozesa yange teekako ze nsobola okuwulira nga Mutima alina byakugamba mpulirize. Yes, ogamba otya gye baliko onansonyiwa okulwawo okukubira bulijjo nninda omuwalabu eyatwala passport y'okukolera visa akolereko ebintu byonna akonfaminza olunaku olwaleero okola ki okutikka akulete wano okole okiraba kati kyogenda okukola kiri ekintu kimu ogenda kuddamu onsindikire passport yo n'ekifaananyi nkebere mu system mbere nga nkebera visa efuluma ddi mu nnaku zino visa egenda kuba efulumye. Kakati madamu wampa sente za kukolera visa era nze ndi ready okukola visa nze sitera kuddiza abantu sente omuntu bwangamba nti mpa visa era visa gyenkuwa so kati omuntu ali ready okukolera visa ate kugamba nti wabivaamu kati buzibu bubeera bwani kufa wamugamba nti nno wabivaamu kati guno omwezi ogw'omwenda kati omwezi gw'omwenda ngangamba ngu kale katusooke tumaleyo eriwa voice note yeriwa wabivaamu kati buzibu bubeera bwani kufa ababiri nze naawe so omuntu nawaayo dda sente bagenda kuprocesinga visa egenda kufuluma actually ndowooza nkya nja kuba musindikira visa eyo ogirabeko so ogwange gwakukolera visa nagikola era efulumye ekitegeeza visa yo yafuluma ate tagisindikangako onoonya balance ojje wano otandika okukola visa eno ebeerako emyezi 3 gye bakuwa ng'okyali Uganda kati osobola okukozesa emyezi 3 n'onoonya balance abeera asigaddeyo n'ojja wano kati kye yali agezaako okugamba nti weereza balance asigaddeyo mpeereze visa naye ate abingamba nti tagisindika kubanga togikoze eki tozitaddeyo bamanerenda essaawa eno bali mu kumpiiga banyonya buli wamu wonna sina wakwekweka ndi awo sibitegeera tizwayi nakulumba ku TikTok abantu banyonya esente ino zewora banyonya bamare nenda bagera kusiba Mutima pesente zanje Mutima pesente zanje kijja kuggwa mukwano kati bw'oba wano simanyi n'okumanya ndikyo simanyi ndikyo bamanirende banyonya ngisina wakusuda mulimba nnyo mu kisusa Mutima ffe bu YouTuber bw'e Kampala tuli wano eno tukoze ku mwana ono interview osobola okugiraba n'oseka osobola okugiraba n'ogamba nti kino oba kiri naye amazima ga Katonda bw'oba walya sente za Kadaama ono it will not be today but later sente ezo olifuna engeri gy'ozisasuliramu noonya omwana ono oyogereko naye ofune engeri gy'omukakkanyamu Mutima kyenkusaba kyokka muganda wange noonya omuwala ono ku maziga gali mu kukukaabira essaawa eno ofune engeri gy'omukakkanyamu omutima
Ebigambo byange ebisemba. Abalungi abali ku HK Media yenze Hadija Kigozi mbeerawo nnyo baweereza. In your latest updates and celebrity news, TikTokers edition, life experiences and adventures. Banafe aba Platinum Wellness Spa be bateekamu omusayo okulaba nshene etambulira ddala bulungi. Abanakyo T-Hub we bali nnyo okubeera nti bakusala weight gw'omukyala ayagala okusala ku lubuto oyagala kusala ku mugejjo bakubireko ku namba y'essimu gy'olabawo wammanga. Olunaku olwaleero ndine mwana muwala ono baby girl wange. Yankubidde essimu ng'akaabo manyiza ekintu ekirimu omukyala nsitukiramu. Ensonga zino zikwata ku mutima ow'ekkata. Mutima nalaba n'abantu b'ekkata bakuyisaamu eggaali nga bakuwambako amasimu. Njogera nawe mu inbox naye kino kisusse. So tuli wano okuwulira ku mboozi y'omwana muwala ono engeri gye balyamu ssente z'effamire ye ng'avudde ku kyeyo ate paka okutuuka ku nsonga za mutima nazo tubeere nga tuzitegeera. Nsanyusa okukulaba. Hadita amanya Imena Yebale nsanyusa okukulaba Hadita kunyambako ensonga endeesa olwaleero nyina ensonga Soka weyanjulire kuba tulaba amanya gwani. Amanya Imena Yebale amanya gange Wagenda ddi ku kyeyo? Nagenda 2021 Mwezi ogenzeewa. nga ngenze Saudi kukola. Obulamu bwali butya Saudi? Sooka otutwala empola totuvuga sipiidi. Manya obulumi oyina bungi. Obulamu bubadde si bwangu mu kiyumba bubadde si bwangu naye buli kimu kyonna nagumiikiriza nimalako naye bubadde si bwangu. Natuuka wano nga mazeeko contract yange nintuuka wano mu Uganda ninsanga sente zange nga tuwali nga baazirya. Sente waziteresanga nti walina bank account? Sente ebiseera ebyo obu twaba tuli ku kampani tuba tugulisawo akawunti. Wagenda okugenda ebweru nga tolina akawunti mu Uganda? Na akawunti yonna kati ng'esente nzisindika mu Western Union. Mu Western Union then nga bazijjayo nga nsindikira brother wange nga yazitereka banga ye ayina account yaba ayina account nga azinteerako naye kugamba nti yaba ayina access yonna ku account ye nga nze sijiyina tizuwayi nasanga sente nga tayina. Kale kati sooka ombuulire muganda wo wakomawo wano e Uganda yakugamba sente ziriwa? Olunaku lunaaba nzija nabagamba nti ndi mu kkubo nzija kubanga kyangwako nga bosi wange angulidde tiketi nangamba olunaku lwa enkya ogenda. Lwaki bosi we yakugulira tiketi abruptly? Yali yakukoowa dda? Si yagwe wasaba ove mu kiyumba? Contract yagwako mu gw'omukaaga bwe yagwako nangamba njagala oyongezeeyo. Nimugamba njagala kugenda kuwuumulako then male nkole ekinkomewo naye ng'amulimba nga mpulira obulamu n'embeera gye yaba mpisaamu n'abaana be ng'omwana ekyasinga nnyo ng'omukazi awulikiza nnyo abaana beeri baagala abazadde baabo baagala abaana baabwe so ng'omwana yasalawo waka kati ate omwana tutwazigatta nze naye nga omwana tanjagala naye ebbanga lyonna lye wamala mu kiyumba bbanga ki? Wamalayo emyezi emeka? Emyaka 2. Emyaka 2 ng'okola ng'omwana w'omu kiyumba takwagala? Tanjagala omwana ate ng'omwana ayina emyaka 6. Yali akukolanga biki for example byakulaga nti takwagala? Olunaku lunatuuka bwe ndi mu kiyumba yandagirako omanyi okuwandula amalusu ng'omwana akuwandula amalusu that time jukira namusanga ayina emyaka 3.5 omwe nga mpandulira amalusu ng'omwana mwenu kale osimbula n'amaya n'agenda n'asena amazzi mu sinki n'agaleeta n'addamu n'akola ki ng'olaba n'obwogamba maama we kubanga taata waabwe yaba amanyimu akazungu. Tewamugira tewamulaga amaaso amakambwe? Tinamulaga kubanga mu training batugamba nti abaana beeri mwina okubakwata mpola mpola. So nga njogerako ne maama agamba nti omwana agenda kukyusa
naye omwana weyinga tiyanjagala ye kuva mu ntandikwa ninkitegeera nti omwana takola ki tanjagala naye ng'omukazi olaba kale afaayo agezaako naye omwaka gwasooka omukazi yafaako naye n'alaba ng'omwana we yalina empisa mbi naye ate ejjukira eri tosobola kuwolereza omukozi olina okuwolereza omwana wo ng'omusapootinga so nange ninkiraba ng'omuzadde nkireka naye ekyasinga naaba njagala kwongezaayo naye nti omwana nga mpulira sirina mirembe n'omubiri mpulira gukooye omwana olunaku lwonna osobola kubeera obwabeerako waka nga tubagenze obula emirembe so olunaku lwatuuka contract bwe yatuuka omwana ono yali asoma omwana yaba tasoma kakitegeeza omwana wasiibanga naye olunaku lwonna teyavangawo so nalaba nga mpulira nkooye omukazi nimulima kangende waka wena amaliriza ngenda kukola kinkomewo naye omukazi yagezaako ng'omukazi ngangamba oli omukozi mulungi ate omwana wange gw'obadde omanyi omutegedde ningamba maama kansooke ngende waka bwenaakomawo ngenda kukomawo nkibeera awo kati okumpa tiketi tiyangamba yakinsulako obusuuzi nangambye enkya ogenda Uganda nimugamba gamba okay era nibangulira tiketi ninzija tuwali n'ekimu kiyampa yakwata guntiketi yange nangamba sayininga ninsayininga naye kati ono omukyala yali akusasula atya mu kiyumba omwaka ogwasooka yaba nsasula bulungi naye omwaka ogwokubiri nga esente zakusika muguwa nga tuli bantu basatu ati ng'omusajja ajja after like 2 months nga mujaasi ng'omusajja mujaasi kati mwenu kale embeera mpola mpola n'emmere nga tiwali kati ng'omukazi ate bw'abeera ng'aguze ebintu obumpankipanki babuteeka mu kisenge kyabwe n'omwana so kati gwe ng'obeera kukubuzi kati gye gino emigaati egiringa capati gy'emigaati eringa capati nga just girimu omunyo zokka kati nimbibalamu ningamba kansooke ngende kati bwenaamala oba ngende omu nsi endala kati tiziwaayo famire yange nagigwako obugwi kati ebbanga lyewakolera mu kiyumba emyaka 2 bw'obalaabalamu wali oteresa ssente nga mmeka naye nteresa $17,000 ng'oziweereza muganda nga muganda wange kati ono muganda wo mugatta maama ne taata ye mukulu wo ye mutowo ye muto wange ate mulenzi muwala mulenzi naye twatuula ne famire ne bangamba nti bagenda kumpako ku kibanja ekiki kibagenda kukola ki ekibagenda kumuwanga ye bagenda kukimpa naye ate ng'ajjukira na maama ng'olaba sayide eri ku mwana tasobola kukola ki nga kumusiba kati wewakomawo nga muganda walidde $17,000 alidde 17 otuuka ku kisaawe bwe natuuka ku kisaawe good chance yankwata edda sooka onnyumize wano ng'okyali eri obakubira obagamba okomawo Uganda nakubira sisita wange ng'ali wano Kampala nga nzija nimugamba tobagamba njagala kubakola surprise kubanga maama wange ekisooka wa pressure kati ng'oyagala kola mama wo surprise ate owa pressure nga njagala kumukola surprise kubanga naaba njagala ebiseera ebyo aba ali mulwadde nga njagala kumutwala mu ddwaliro nga njagala ntuuke wano Kampala nkozese ku ssente zange bamutwale mu ddwaliro musangeyo kati bwe natuuka wano the good chance butaatuuka ku kisaawe boosi wange nga ntuute ku kisaawe omusajja yantwala yampa $50,000 nga za Uganda yampa 5 nga zeeri za Saudi kati nga wano za $50,000 kati zezantaasa but kano gamba n'abasiziina n'aba ngenda kubeera ku kisaawe Entebbe Adita
bwe natuuka ku kisaawe Entebbe ninfuna ka Agudde by the way ono muvubuka bamweta Moses Speaker we naaba njogerako naye. Moses Speaker yani? Moses Speaker akola ku airport abeera ku ye yandeeta oyo omusajja. Wamukubira simu? Naaba nkyatinga naye ng'amugamba nangamba tuwali buzibu ngenda kukola ki era bambi yandeeta bulungi nantuusa wa muganda wange nikibeera fine nze nga ndowooza sente gye ziri kubanga sisita wange yaba alowooza sente gye ziri nabo nga tuwali kyakola ki kyamanyi. Bwe natuuka nasula wano wa sisita wange wano Kampala enkya ningenda ku shopping nagulayo just ekiteeteeya kimu ng'amanyi sente ziri eri. Ningamba sisita wange kati njagala kugenda mu kyalo the following day kozi najja Lwakutaano Saturday ningenda Sunday. Kati bwe natuuka Ishaka waffe bayitayo Mitooma. Bwe natuuka Ishaka ningenda ningamba Sunday tubakola mu ddwaliro kamutwaleyo ku Monday. Nintuuka ningenda natuuka waka ninsanga bambi maama ng'ali awo bambi mulwadde mugonvu. Wamugwako yagamba atya? Mwe ntikyamwekanga nnyo ng'omuzadde naye bambi n'abeera happy kugamba yaba alina obulumi. N'asanyuka nangamba lwaki tongambye nimugamba maama ati mbadde saagala kutawaanya. Kati nga brother wange nze tinamukubirako essimu ekituufu kubanga naaba mpulirako story z'abaana ningamba n'omuntu nsobola kumukubira essimu ate sente n'akola ki nazirira ddala. Muganda wo yakulagawo embeera yonna eraga nti sente tazitereka? Adija yakusindikirako ku risiiti mu banka? yaba nsindikira bwa risiiti nangamba zitaddeyo naye nga jjukira risiiti ezo bakulaga sente z'otaddeyo naye ate ATM agiyina negundi yabiyina byonna pini ng'asobola kukola ki okuzisaayo kati nga ndaga era mbiyina mu ssimu wano mbiyina byonna. Kati obunatuuka waka nangamba naye lwaki tuwatugambye ne brother we abadde ali wano naye yagenze. Nimugamba yagenze nkamba kubanga layini yange nga tekola. Bwe natuuka wano neefunamu gundi nga tekola. Kati nimukubira ku ssimu ya maama. Bwe namukubira nimugamba oli otya brother nangamba naye ng'eddoboozi lya email nimugamba ye wakomyewo ningamba ye nangamba olwa ngamba ndi waka nangamba naye mbadde naakavaayo kulaba maama nimugamba nze ndi wano gamba okay kale ngenda kukomawo akawungeezi. Kati ati yakomawo bwe yategeera ngu wendi tiyakomawo. Kati kumande tumulinda ku makya n'abula. Kati nindamu nimukubira essimu alowooza addita essimu y'abajeeri ng'essimu teriiko nga bangambye essimu teri ku saavisi nga teriiko. Nengamba naye kino kiki ati nga maama namugambye ekiro enkya nkutwala ki mu ddwaliro. Ne buziba ne bukya ningamba maama bulazi essimu teriiko. Kati nirukya ne buziba ng'essimu teriiko ningamba maama mbadde njagala kutwala mu ddwaliro naye ate noomanyi muganda wange yalina sente kati ate essimu ye teriiko. Kati ninkubira sisita wange omuto nimugamba naye enamba ya brother teriiko. Bwe yategeera nzize teriiko nangamba akanjigezeeko ndabe n'agikuba naye nga tekoze eki teriiko. Brother yabula since that day until even right now. Muganda we yabula waka. Kati twamala wiiki ningamba maama ekisooka olumulwadde siyina sente owulye yaziyina kati tukole tutya. Kati ninkubira n'abanyina mukwano gwange nimukubira nimugamba omanyi maama wange mulwadde namusanze mugonvu mpolaayo akasente ngenda kukola ki ngenda kuzikwa kubanga brother wange yalina sente so tunaba kukola ki. Nangamba tuwali buzibu. Yampa $1,000,000 wiiki inamala waka nintwala maama keyayo nimujanjaba nimukomyawo. Bwe namukomyawo brother wange naddamu n'azaawo essimu nalabaho kordi nimukubira nimugamba mbadde bulijjo nkulinze tolabika omanyi olina sente zange
ate kati essimu teriiko kiki ekigenda mu maaso. Ekituufu yangambirirawo n'angamba mbadde ndi ku puresha naye nsaba nsonyiwe sente zonna zikozesa tiziriiko. Nemugamba kiki? N'angamba sente sizina genda kungumiikiriza yagala kulya looni ngenda kuba sente Bannange abantu abalya ssente z'Abakadaama mukola bubi nnyo 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 ekyenkomerero. Omuntu ne bw'aba muganda wo banaye kiina engeri gye kirumamu. Abantu abakozesa ssente z'Abankubakyeeyo bannange mukola bubi nnyo nnyo nga gye nkomeza. Munno bw'aba akuwadde ssente ne bw'oba wa famire ye ne bw'oba ng'oli mukwano gwe bambi zibwa ekitiibwa. Kati okusinziira enkola omwana ono gye yali akolamu amaziga gaakaaba banaye amaziga mugenda gadda wagano. So akasente kenasigazawo ng'amaze okwewola mukwano gwange nga mpadde akakadde ninkoma wano Kampala. Ebya mukwano gwe tobinyumiriza. Tukomye wali ng'ogamba nti muganda wakukubira essimu akugamba nti nali ku pressure ekituufu ssente nazeewola. Awo we yakoma? Yangamba agenda kulya looni. Agenda kugirya awa looni? Simanyi. Then nkuwe ssente zo. Ekyo ne kiggwa since that day done nga mukumuwuliza. Kataka balance ina abansigazizawo n'abansigaza emitalo nga 15 ninkoma wano mu Kampala mu Gwomusanvu. Natuuka wano oyo mukwano gwange wenyine yampola akakadde nintwala maama mu ddwaliro nansuza naye nga jjukira ayina bbaawe ruumu yeegi ruumu emu yokka. N'angamba kati omanyi ekyokukola tokyayina ddayo ku kyeyo. Nimugamba kale. Kati ng'ogenda atandikirawo? Ningamba kale siina buzibu. Kyenakola ningula data enamba ya Mutima n'abandaba ng'atwala abaana ateekayo obuvidiyo nga bulijjo mu following anandi ku kyeyo. Owakata Mutima. Kati Mutima ninchatinga naye. Nakyatinga naye. Yangamba n'emirimo gyeri weeks ezi otambulira mu weeks 2. Ningamba wakomawo ddi okuva ku kyeyo soko simbe wakati? Nakomawo mu Gwomukaaga. Omwaka oguwedde. Kati nga tetunagenda ku Mutima soko mbuulire. Muganda wakugamba agenda afuna looni okakkana? Nkakkana nga nze ndowooza maybe. Wakomawo ng'omanyi oyina ssente meka ku akawunti? Miliyoni 17. Kati ng'akugamba agenda akufunira looni ya ssente meka? Ekyo tenakimubuuza n'abamanyi nti obwali omusomesa agenda kulya looni ampe ssente zange. Wakakkana n'okirekawo bw'oti? Ningamba nimbeeraawo kale obunagenda kuva waka mu kyalo nasooka ntutuula nga famire. Kati obutatuula ne famire maama n'agamba gwe tofaayo kasita sinaba kubaganisamu ettaka buli muntu kumuwa ekikye. Bw'anaagana kuwa ssente zo ngenda kukola ki? Ngenda kukwata ettaka n'obumba nga nfudde n'obumba nga siriiwo. Ngenda kukwata ettaka erirye nkole ki? Ndukuwe. Ningamba kasita maama ayogedde tuwali buzibu. Kati Mutima bwe namuwa message nanziramu nangamba oyina gwendi passport. Nimugamba ye passport njiyina. Kati nangamba kale. Nangamba naye mbadde ndi ku mulimu bwe natuuka waka ngenda kuddamu twogere. Ngamba kale. Bwatuuka akawungeezi nansindikira message. Nangamba emirimu eriko ya housemaid Kirina nanogwa caretaker. Nangamba nti nanogwa ogo like omuzungu like ababeera nga bazze mu nsi nga sibeebo. Nimugamba naye ngo nga ngwagadde
nambuuza naye gwe nga ssente nnyingi olina ssente gwe nimugamba ndagezaako mbuulira ssente meka nangamba ogenda kumpa miliyoni 4 nimugamba miliyoni 4 nga ssente nnyingi nimugamba bwe mbeera nfunyeeko ekitundu tosobola kuntambuza nimunyumiza sitole embaddeko yonna nimugamba njagala onyambe siyina ssente naye ngenda ku miliyoni 4 kuwaawo miliyoni meka 3 nangamba okay natandika nangamba sindikira passport yo ekifaanani byendebera tugenda kubikola mpola mpola ogenda kutambula mu weeks 2 nange nimpulira nga ngumye kati bunatuuka waka ebyo naba mbyogerera mu tawuni nga njogera naye nga nkyatinga naye mutima kapunatuuka waka ninyumizaako oyo mukwano gwange nimugamba bwekiti nangamba kisoke omanyi kyogenda kukola ezo esente tugenda kuzijjawa kati ogenda kugenda wamanerenda bakuwe sente bonakuwa sente akugambye mugenda kutambula mu weeks 2 onatuukayo sente ezo oba omaze okukola ki kuzisasula mugamba kale kati ningenda obwakeera ku makya nagenda wamanerenda adijja nimpayo endanga muntu oyo mukwano gwange ye yansayiningira buyamala kunsayiningira ninzijayo ssente nga nziyina kati ekiro ninkyatinga ne mutima kubanga yaba mpa ekiro tayimu y'ekiro nga nnye musana ng'akola ki ng'abeera akola kati nangamba ogenda kusooka onsindikireyo ssente then bonamala tutandike process ninkwata ssente miliyoni 2 byonna mbiyina mu ssimu yange kubanga nagamba nowa mobile money njagala obujulizi in case obanga alo ekikoze ekibaddeko nasindika nasooka ninsindika miliyoni 1 akawungeezi nindamu enkya ku makya ninsindika ssente endala miliyoni 1 ningamba mutima miliyoni 1 endala esigadde ngenda jjukuwa nga visa ekoze eki ng'eyiseemu nangamba tuwali buzibu ko nga twalagana miliyoni 3 then miliyoni 1 nga njumuwa nga ntandise okukola eri we wali omuwa ssente mutima yakugamba ogenda ku mulimu gwaki yangamba gwa housekeeper housekeeping ogenda kufuna ssente mmeka kufuna akakadde n'emitwalo 8 za Uganda 18 zeeri ssente ninzikwata ninzimuwa gwagwamu omwezi ningamba kiki ningamba mutima ate ssente nga nakuwa kiki ekitambula mutima ng'akuwa meseji ng'olusita kuddamu ngangamba lindako ngangamba visa tenaba nga mwene nga olaba ng'akola ki ssente zino wazisindikira manya gani amanya giyansindikira ku ssimu kubanga yampa enamba n'amanya ga yumbi enamba yali ya Uganda enamba yali ya Uganda leta essimu tulaba amanya abalungi abali ku HK Media abantu abali ku kyeyo olw'okuba mulina erinnya muyitiridde okulya ssente z'abakadaama bannaye guno gubeera omulundi ogusembayo bakadaama kuno kwe kubalabula okusembayo munkubidde amasimu abantu balidde ssente zammwe mwagala mujje wano eno mubeereko ne bemwogera eri eggwanga abantu abali ku HK Media babasondedde ssente naye abantu balina we bakoma bannange muyigire ku bannammwe nange kigozi lwaki onneesigisa ssente zitali zange ssente zikema osookumpa ssente yes nga ndi genuine ate ssente ne zinnemerera nefuna ebizibu mu ddakiika 2 okitegeera so olunaku olwaleero tuline mwana muwalaani ime agezaako okutunyinyonnyola ku nsonga ze ne mutima n'ebyekyeyo byonna bye yakola wasindikira amanya gani ssente Nasi wa Maria Goretti put also send me your passport copy picture I put in security Kadaama Kiyumba
ze voice note ze mwachatinganga ne Mutima. Voice note nazo zonna nziyina munda. Kati ziri wazindagenze njagala kuwulira ddoboozi lya Mutima. Tobeeranga Mutima gw'otugamba mulala nga ne gwe tunyumyako wano essaawa eno ffe tulowooza mulala. Mutima wungamba yambulookinga n'okumbulookinga. Ndaga ndaba ennamba ya Mutima, ennamba ya Mutima njirina. Bannange byebyo bye bigenda mu maaso ennaku zino mulekerawo okwesigisa abantu ne ssente. Wano ze ssente ze namusindikira wano. Njagala kulaba siraba. Gwe weeraga ate ulaga nsi. Ze ssente ze namusindikira. Eno miliyoni emu. Miliyoni emu endala yiino. Eno miliyoni yakubiri. Kino ki? Kati ezo za voice note ezinga. Mpereze enamba ya Mutima nsooke njo. Onaani? Ono gundi. Baliko mwana gwe lwakitondeka n'olwako. Leka nina ebizibu byange bansibye miliyoni 45. Leka musooke mundekemu. Kata omwezi gw'omunaana nga ndi mu bubi nga ngamba naye bamufeze ng'agenda yowe UK. Ngenda kusindikira sente, ngenda kuwa sente. Awo ngamba. Nga mugamba mpa sente zange. Ngamba ngenda kusindikira sente zo ni musindikira n'enama yange. Kale nga tonna nyinyonyola njagala mpulirize voice note zino kubanga ozinteeramu ate nga wonyinyonyola kati so aziwulira. Njagala onteeremu okuva wano wamuweereza voice note ng'omugamba Mutima njagala kugenda Bulaaya. Mweziri? Weziri ziri eri mugondo mu saving eri. Ate lwaki ziri mu saving? Wano mu chat teziriwo. Esimu yajja neyeeyuwa. Ekikulu essimu yo siraba. Kati singa wabimpeereza singa nkozesa yange teekako ze nsobola okuwulira nga Mutima alina byakugamba mpulirize. Yes, ogamba otya gye baliko onansonyiwa okulwawo okukubira bulijjo nninda omuwalabu eyatwala passport y'okukolera visa akolereko ebintu byonna akonfaminza olunaku olwaleero okola ki okutikka akulete wano okole okiraba kati kyogenda okukola kiri ekintu kimu ogenda kuddamu onsindikire passport yo n'ekifaananyi nkebere mu system mbere nga nkebera visa efuluma ddi mu nnaku zino visa egenda kuba efuluma. Kakati madamu wampa sente za kukolera visa era nze ndi ready okukola visa nze sitera kuddiza abantu sente omuntu bwangamba nti mpa visa era visa gye nkuwa so kati omuntu ali ready okukolera visa ate kugamba nti wabivaamu kati buzibu bubeera bwani kufa wamugamba nti no wabivaamu kati guno omwezi ogw'omwenda kati omwezi gw'omwenda ngamba kale katusooke tumaleyo eriwa voice note yeriwa wabivaamu kati buzibu bubeera bwani kufa ababirize naawe so omuntu nawaayo dda sente bagenda kuprocesinga visa egenda kufuluma actually ndowooza nkya nja kuba musindikira visa eyo ogirabeko so ogwange gwakukolera visa nagikola era efulumye ekitegeeza visa yo yafuluma ate tagisindikangako onoonya balance ojje wano otandika okukola visa eno ebeerako emyezi 3 gye bakuwa ng'okyali Uganda kati osobola okukozesa emyezi 3 n'onoonya balance abeera asigaddeyo n'ojja wano kati kye yali agezaako okugamba nti weereza balance asigaddeyo mpeereze visa naye ate abingamba tagisindika namugamba nsindikira visa wakuweereza visa n'oyitamu ate nimpitamu mba nnyina okugendera ku ye kubanga nze kata sigimanyi yaba yagenda kundagira no ku airport bitunga ekyo na medical yonna nga nagikola oba kale singa yagigira bwati n'agigira n'atagisindika as a document naye n'agikukubirako ku kifaananyi byona bino bulimba ku ssaawa ye esembayo n'anyefuulira n'atanga n'okunvuma kati yakugamba atya nga yambulookinga bye bigambo ebyo byasembayo nze okwogera naye biriwo ebigambo ebyasembayo ebyo bino byayogera nambulookinga kati bwe yakugamba nti weereza sente teyakuwa na chance esindika sente tiyaddamu kungamba manya biki nakomaawo ye yakirabika yaba yagala muwe sente endala bwe yalaba tozisindika n'akubulookinga nambulookinga
Kati bw'ogendako mu TikTok account ye n'omugamba nti Mutima. Nze nagenda ku ba TikTok, big TikTok abasinga bona. Olaba na Donasia nagendayo. Nayogera naye. Ebayogera simanyi ka Donasia nambulokinga naye. Natanzilamu. Ningena na Katsi UG wa onaru Dubai. Nangamba naye ebintu byamwe nabivaako nga kyaba kuba abawenguzi. Banga yangamba nubwo ogenda wa kubanga najja nimusindikira gunde sembayo nga gunde message sembayo nimugamba nti Mutima mazima kweri ndukubunkenke wane Sente nazewora era byonna obimanyi byonna kweri mazima nvuddemu nimugamba naye kale nayogera bubi nnyo nimugamba naye Sente zange togenda kuzirya nga ba family bange buzaziridde nangamba nobogenda wao nobwagamba bwa YouTube buno bwa Kampala abanyabiki togenda kukola ki bwato buyayogera bwa YouTube bw'oku Kampala bwantu buyangamba ninkomawe ne Mutima kati oyagala tukuyambe tutya kati esaawe nekindiko ndiku Sente inazijja zituuse miliyonezi wajjayo meka najjayo miliyoni 2 najjayo miliyoni 2 nizitandika okuzaala nga buli wiiki nina okuteekayo emitwalo egi 5 kati emitwalo 5 egi emitwalo 5 nga nayo bagiteekamu amagoba kubanga togikoze eki tozitaddeyo bamanerenda essaawa eno bali mu kumpiiga banyonya buli wamu wonna sina wakwekweka ndyawo sibitegeera tizwayi nakulumba ku TikTok ninkusaba enamba yo njogereko naawe osobola okuntaasa kale kati katusaba abali ku HK Media tulabo babbo banakutaasa kuzibe batera okuyamba ku bantu nze nga kigozi nkuwa platform then ebisigadde ne bibeera mu mikono gyo so singa waba wavuddeyo omuntu nga ayagala okuyamba akola atya mwembanga nfunyeyo omuntu asobola kunyamba asobola kutuukirira gwe enamba yange yesimu kubanga esimu yange eno yayonooneka screen teraga bulungi no kanogamba nti mbadde nyetaasa kanogamba eno esimu nagitunda dda naye screen yayonooneka kati buli muntu yenna ali eyo asobola kunyamba akubire kwa DJ yitire ku kyagala munaye kwata Sente z'aba Kadaama kubanga olumu abantu tebabawa Sente olumu babawa Sente ate we babeera tebabawadde ate ne mukola kine mutandika okugamba nti nno ffe twalidde Sente zammwe kibola ffe programu ez'okuyamba twali twazivaako ate empozi n'ekirala abantu abali wano baagala nnyo okwesiga omuntu nga bawulira nti ennamba yeeyo y'omuntu gw'oleese kyovola wano ku HK Media sikyakola na paati mbuuza lwaki luli ali twasondanga Sente abantu ne basondera omuntu ne tukomawo paati tu ne twebaza naye kati abantu omuntu agenda najja nga ayagala akuyambe ate nga awulira ayagala awulireko kwoli ate alinga atakwesiga kweganda obanga eyazizza omusango banaye n'abantu abasondera abantu Sente naffe mutuwe ku kitiibwa abantu abakyaza waneeno abantu bw'aba omuntu akwasizza ekisa nga ddala mutufu oyagala okumusondera Sente n'omuntu yennyini amukyazizza bw'oba otandika okwesiga naye mwesige naye nabo batuuka okubeerako n'engeri gye babayamba ate kwegamba omuntu nagamba ate njagala gundi ate nga olumu omuntu mambi talina na ssimu kwegamba okuyamba ne kufuuka kuzibu okitegeredde so kati simanyi butya bwe ngenda kuyamba naye wewabaayo omuntu yenna ng'asobola okukuyamba asooka ozza ennamba yaffe eya HK Media era tujja kubeera tukomyawo mu paati 2 tubeere nga tulaga Sente z'ofunye kama bw'aba akuyambye bw'aba takuyambye era tujja kubeera tukubuulira kati toyinaayo nnamba ndala yonna oba abantu b'obeera nabo Khadija ennamba gyeziri naye seesiga bantu ennaku zino seesiga bantu Khadija abantu obanga baagala kunyamba buli muntu yenna ayagala kunyamba ayitire mu ggwe Khadija mulimba nnyo mu kisussa Mutima ffe bu YouTube bw'e Kampala tuli waneno tukoze ku mwana ono interview osobola okugiraba n'oseka osobola okugiraba n'ogamba nti kino oba kiri naye amazima ga Katonda bw'oba walya Sente za Kadaama ono it will not be today but later
ssente ezo olifuna engeri gy'ozisasuliramu. Noonya omwana ono oyogereko naye ofune engeri gy'omukkakanyaamu mutima. Kyenkusaba kyokka muganda wange, noonya omuwala ono ku maziga gali mu kukukaabira essaawa eno ofune engeri gy'omukkakanyaamu omutima. Byebigambo byange ebisembayo. Bannaye abali ku HK Media, yenze Hadija Kigozi, nze wendi onkubire. Nja kubeera mbakyazaako ku platform eno tulabe butya bwe tuyinza okuyambagana. Mwebale kutulaba, mwebale kusubscribinga. Aba Platinum Wellness Spa be bateekamu omusayo okulaba nti kyetambulira ddala bulungi. Bannaffe aba Natural Hub bwe bali okubeera nti bakusala ka weight. Omukyala omunene ayagala okendeeza ku masaavu bakubireko ku nnamba y'essimu gy'olabawo wammanga. Neyanza nnyo bakwano, yenze HK Media Hadija Kigozi.